Oluvannyuma lw'omuyimbi Kalo Nantongo okuvaayo n'abantu nate alumiriza omuyimbi Stecia Mayanja mbono yamugoba ku stage kw'ossa n'ebigambibwa nti waliwo omuyimbi eyali amuloga munnanga ate Stecia Mayanja olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako byayogera naye ffenna babadde basuubira nti najjako na ku linnya lya Kalo Nantongo tusembye nakyo munnange Stecia Mayanja avuddeyo n'asaba Allah asobole okuba nti nate abaddamu essaala zaabwe kubanga boonoonyi katubeere nga tukuwa akatambi kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsalo w'ekitiibwa oyanukula edduwa zaffe ze tusabye ku lunaku lw'ekitiibwa olwa Alpha tukulaajanidde otusonyiwe ebibi byaffe ya Rabbi, okkiriza okusiiba kwaffe ya Allah, otumalire ya Rabbi, otuwa obulungi kubanga ffe tulina ebirungi bye tulaba nti birungi naye ng'ate gw'olina by'otwagaliza. Oli ku News Park channel, subscribinga, likinga, ate loleka obubaka bwawo mu comment section. Bwe tuddako ewa Kalo Nantongo bambi alomboze bwe yayitamu bwe yali ng'atandika okuyimba. Ono n'agambye nti waliwo ne we yazibakoko omumwa era we yatuwalibwa mu basawo Baganda ne bagamba nti waliwo omuyimbi eyali amuloga. Katubeere nga tukuwa video eno. Anti abantu abamu babyogera olinalowooza byakulimba naye ebintu ebimu bihappeninga abantu ne basalawo obutayogera. Bakuloga oba bwenyinza okiyita simanyi. By the way simanyi gy'obijje kubanga ebintu bino sibyogerangako. Abaana baba bamanyi. So exactly what happened? Way back nga nalina akayimba bakayita Kamese Tambula. It was a big song by then. Lwali lw'amaanyi nnyo nga bw'olaba oluwa bw'abadde ndowooza n'okusingawo. Naye ebintu ebyo birabe by'enduulu ezo si birungi. Abantu okuwanika. Abantu abamu nduulu nojja ku stage n'ofuna enduulu. Abantu abamu tebasanyuka. Yes. Osobola okuba ng'okola n'abantu naye nga tebali basanyufu gy'oli nakyo ky'ofuuse mu bwangu obw'ekitalo. Nze Kalo nali tandika okuyimba sigenda kulimba nti nalwawo nga ndi awo bagamba ennyimba yakatanya 3 omuntu onana nga tatavaayo. Nze kayimba kange ke nafulumya akamu baali abantu bammanyi era nga bwe nzija ku stage you can see it. Ate wefuna nsikana abawamaanyi nenzizaako ntuuka ne Hildaman ne kanyongerayo we nakubira Kamese Tambula nga kirala gendulu gye nfuna muganda wange nene jukira ffe twagendanga mu byalo kyalo ku kyalo nga tuli mu band. So audience yali nene nga abantu balaba omwana ono storage muto naye amaanyi gatwala. So abantu abamu tebasanyuka naddala bw'okola bibaawo mu mirimu. So one day nali ndi ku show mpulira kamuguluze nga nnuma nesifaayo ninga muba muto gwe gunnuma kuva misana. By the way kuva misana sibitegeera because twabiranga ne shows okuva Monday to Sunday buli lunaku. Yes. So we nagenda ku stage enyimba naye nga era sibitegeera naye bwe nali nvuddeyo bwe nti sijjukira bulungi kyaliwa loza bwana avaako banakola kisimanyi naye nzijjukira nti gundi eyanzaayo e Kampala because waliwo abasuulangayo mu byalo abamu baakomangawo. So Hildaman honorable saawa zino yeyanzizaayo e Kampala. So bwe yanzizaayo e Kampala nentookera wa mukwano gwange nembeerawo nga ndi mulwadde naye nga sina musujja naye nga omutwe gunnuma. Omutwe gwannuma nga sibitegeera. Maama wange mugamba omutwe gunnuma nze nga manyi byabu just wata olunaku 2 3 ndi awo sikyatambula sirina maanyi. Yes. Siwulya maanyi ndi awo bwento nagenda olwa wiiki we yawera ng'atandika okunanaagira nga soogera. Carol. Yes. Ndowooza nno bangi ndi mu kwekoza nze kennyini neekoza ningezaako okwogera ne bigaana.
sikyasobola kuyimba nga nanaagira ebyaddala ne tulinda lunaku lumu 2 3 fenno nga tulooza bigenda ndi mulwadde oba tugenze mu ddwaliro siina musujja tugenze mu buli ddwaliro ndi mulamu mize panado takola nitukesa sikyasobola kuyimuka ebintu bino lwaki saabyogera era saakola interviews because boss wange yaŋŋaana naŋŋamba Karo tekikuyamba kati bireke naye teyaŋŋaana nti oba ye yabikola naye yagamba ngenda kunnyonnyola kikuba nali muto asimanyi nawe ngenda kunnyonnyola bantu so mwami Keti oyo yaliwo nnyo mu bulwadde obwo kubanga kyanduwako ebbanga. How long? Twasaba banga ki soba kujjukira eno kubanga ebimu sijjukira bulungi kuba mentally nali siri bulungi. Kyasusse mwaka gumu ibiri? Mwaka tegwawera. Gyali myezi. Wete tambudde obadde ku News Park channel, subscribing, liking, ateleka obaka bwawo mu section. Bera bulungi, welaba.